Lwaki NUP abantu bakagivaamu nga bakola ebibiina yegamba bazze kukola kulwanyisa yo eyina ki je balaba n'abantu ani abagijjeeko kankuwa ekyokulabirako oli wa takisi otissa abantu bokkumi n'abo osimbudde ogenda Luweero osanze takisi efudde wali nga teriimu muntu onyigira kyokugamba nti takisi eyo efudde nga lina bbali wa kkubo ng'ate ggoledde takisi y'ejjumbi namu n'emipiira miramu n'amafuta oyina vuga genda tuusa abasaabaze okomewo kati NUP kyeri mukola NUP kyeri mukola eyina takisi teyina musolo emipiira mikadde duleeva atamidde eyombesa buli takisi gyeraba waawe eyina emipiira emiramu ne badduleeva abasobola okuvuga nga bali soba kati buli gweraba beeti olw'okuba duleeva waabwe atamidde bayomba kuba bakimanyi nti abasaabaze abali muno bagenda kuyingira mu takisi eri ina badduleera yange ndaba NUP yajja kukuumirako General Museveni muntegeerayo bwe balaba ayagala okujjako General Museveni nga balwana balaba abalujja ku mugaati gwabwe kyogamba bana balala bayinza obba serious more than NUP nanti bwe bataba serious gwe baleke gwe beera serious bw'oba olwanyisa bwannakyemali gwe lwaki oteekawo bwannakyemali yange omuntu alina kukola kibiina gwe nga wakikola atugambe nti bamujja ku luwombo lwe balukuvamu empiso baluteekamu ekituli kyekyokka lwaki bano baagala ssente bazirye nga ssente bazibaweera kuteesa nga tebateesa so ssente bazikuwadde nga sitting allowance naye toyagala toteninze naye ssente ozaagala tekikola makulu oba mubbi batugambe nti ffe ekyamazima okulya twagala naye okuteesa tetusobola yensonga kibagamba tugambe beemuti nti okulya twagala naye ekyokuteesa mu bwongo bwaffe n'emitwe gyaffe tegiriimu mutegeke jiimu tujje tukube ebikonde oba mutegeke wali lingi tukube teriyo omuntu ayagala nkyukakyuka asobola kukola biremesa nkyukakyuka ng'ebyo biremesa nkyukakyuka kakati golooza omuntu eyalwaddeyo tugeze $5,000,000 n'otamuwa kaadi kyekiddako teyaziwadde ezo ssente ze bawaayo njagala obere kiriya si za kugula kaadi ssente za kuwa pulezidenti wa NUP kugenda mu kalulu 2026 bayongera obasolooza ssente kyagulanyi bw'omala obasolooza ssente zimba apartment n'essomero palute yali wassaayo yongera ogula ettaka eddala oligaziye kati kyonga tolaba Kyagulanyi kukwata ntebe ya Uganda ng'agijjawa ku President Museveni ebintu bisatu bw'obiwulira nga abantu abaagala obuyinza bibakulembeza manya tebasobola kufuna buyinza omunywi w'enjaga takwata buyinza ani anywa enjaga omutamiivu takwata buyinza gati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno walawo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaliza n'okusoomozebwa okulala asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Salongo Sendyo wa Twaha munna FDC tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero twagenda twabuuza abantu bannyabo ne bassebo abatulaba ku MS mbalamusizaako buli omu kiti kye nze Salongo Sendyo wa Twaha meya wa Nansana Division addako 2026 Mukama Katonda ye mubeezi waffe munzikirize enjozeeyoze era nsanyukireko abo abafunye ebirungi eby'engeri zonna nakuwalire wamu n'abo abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna okusingira ddala mu kkoweerero okunakuwala nakuwalirako abafamire ya mukadde waffe Kanyehamba eyava mu bulamu bw'ensi n'agenda okubeera nga yeegatta ku bakadde baffe abakaza ze tuwozezza essebo oba ze mbuyaga ezikaza engoye
Tuyanza njala tutandikire ku bamunyagwa batandika ekibiina kyabwe bakiyita Common Man's Party CMP naye ndulo yasinga okuvaayo ng'eva nnyo mu opposition naddala NUP nga bagamba nti obubiina bina buno buzze kulwanyisa NUP. Lwaki aba-NUP bebakuba enduulu eyo ng'FDC sinagiwulira, DP sinagiwulira, JEMA sinagiwulira, PPP, ANT n'ebibiina ebirala biri ku opposition. Kansoko kozaayoza abakulembeze ba CMP bonna omuli Jeno Bijirwa Moses eyagwa mu bintu n'afuuka Secretary General era njozeyeze ne Mbaraka Munyagwa Serunga mugati gwa Bata Honorable atenga ye President kati owa CMP mbozaayoza wamu ne bannaabwe bonna okutwaliza awamu naye ate era mu ngeri y'emu era nzikiriza njozeyoze ne Ajati Ajati n'erinnya lyenvudde mu mutono omuyimbi era naye Stesha Mayanja yagudde naye mu bintu kati ye president wamu ne mukadde waffe kansala we Wandegeya Katanga Bagonza kati ye muogezi w'ekibiina ekyo tubozaayoza mu ngeri y'emu tubasaba bagatte tafaali ku nnyaffe Uganda kuba ekibiina ky'ebyobufuzi tekiba kya muntu kiba kya ggwanga betugenda ku kibuzo ky'ombuuziza lwaki aba-NUP be bakuba enduulu nti bano bazze kulwanyisa bo be baali bajja kulwanyisa kuba NUP be yali ejja yasangawo ebibiina by'obufuzi omwali FDC omwali DP omwali UPC omwali JEMA n'ebibiina ebirala bo beegatta kwani batandika ekyabwe ani yabagaana kale katukkirize bazze kulwanyisa bo balina ki balina amaanyi ku opposition ebasinga nalabye Kyagulanyi ng'agenda okulambula abasibe ngate president olambula abantu bo n'obaleka mu kkomera gwe wazze okulwanyisa president wa kibiina si president wa ggwanga nanti kakitegeeza talina kyayina ayagala bwa president bano baagala bwaki bano bagamba nti bubiina bina buli sponsored by General Museveni okujja okukola confusion yali sponsored by ani nange nja kugamba nti ali sponsored by General Museveni kubanga mu mbeera ya bulijjo amateeka bwe tuba ge tugoberera tugakkiririzaamu era nga tukkiriza nti tulina otambulira amateeka gakkiriza omuntu yenna awezezza emyaka 18 okukola okwesalirawo era amateeka gakkiriza ebibiina by'obufuzi okutandikibwawo abantu ab'enjawulo kakati tulina bw'oyinza kugaana Mubaraka Munyagwa kutandikawo kibiina nga olaba kitandisawo ate na Bijirwa abo balina DNA bagatta Bijirwa oba Jeno Bijirwa yali muyambi wa Sebagala babeera omuyambi wa Sebagala ng'ono ye dureva we Munyagwa obanga y'omu ku bali ku gaali gy'oyinza okuteya bafuutu soja kigambo obudde obwo kati balina DNA ebagatta ye gwe agamba banno nti toyagala bakole kibiina kya byabufuzi gw'okoze ekyo okubasikiriza okuyingira mu kito okukwegattako kale toyagala bakole ebibiina byabufuzi birala baba batali mu bibiina byo oba bali mu kibiina kyo munda mwennyini obayisa otya bo wennyini okuwagadde ejjambiya sayidi ne sayidi abawo bennyini obatemako nsingo naye ali badde ayagala okwegattako atya kibanga bw'ogamba nti otadde wali ettogero ofumbye amazzi oba olwejje nga lutokose bulungi n'oluyiwamu n'oleeta omuntu n'omuteeka mu ttogero eryo n'obikkako oyagala abeera omwasiririre kati abakubya ttogero akasaanikira ne bavaamu ne bagwa wali ogamba abo bajje n'Omuseveni Kyagulanyi ne NUP batukolera ekintu kimu balwanyise General Museveni kuba bo be opposition bakwata obuyinza abasigadde tujja beegattako ngamaze okukwata obuyinza beba amaanyi kati bakubira kyenduulu beba amaanyi
buli wolisanga omuntu ng'ayombesa abantu nti temunneegaseeko tobuuzanga lwaki, manya waliwo obunafu obuli ku ye mwennyini we bateegaseeko. Ekireetera abantu okukola ebibiina by'obufuzi kwe kuleeta enjawulo gye batalabamu ekyo ekibiina ekiriwo. Gwe waalibadde nakukakibwa ki okuleeta abantu okukola ebibiina ebingi leero nga buli muntu akugamba ayagala kujjako General Museveni? Kitegeeza ekibiina ekirowooza nti kyekikulembera opposition kiina ebiri munda ebiwaliriza abali munda mu kyokufuluma n'ekiwaliriza abatakyegattangako obutabeegattako. Munnange kankubuulire nze ndi wa Forum for Democratic Change. Forum bwe yali ejja DP yali esinga amaanyi wano. Aba Forum tebeegatta ku DP. Batandika Forum. Naye aba DP tebagambako nti Forum eze kulwanyisa DP. Era Forum neekola obuvunaanyizibwa bwayo okutuuka NUP bwe yajja. NUP bwe yajja ate yo yakola olutalo olw'amaanyi ku Forum. Forum teyagambako nti abo bazze kulwanyisa Forum. Lwaki NUP abantu bakagivaamu nga bakola ebibiina yegamba bazze kukola kulwanyisa yo? Eyina ki gye balaba n'abantu ani abagijjeeko? Kankuwa ekyokulabirako. Oli wa takisi otissa abantu bokkumi n'abo. Osimbudde ogenda Luweero. Osanze takisi efudde wali nga teriimu muntu. Onyigira kyokugamba nti takisi eyo efudde nga lina bbali wa kkubo ng'ate ggoledde takisi y'ejjumba namu n'emipiira miramu n'amafuta oyina. Vuga genda tuusa abasaabaze okomewo. Kati NUP kyeri mu kukola. NUP kyeri mu kukola. Eyina takisi teyina musolo, emipiira mikadde, dureva atamidde, eyombesa buli takisi gy'eraba waawe eyina emipiira emiramu ne baddureva abasobola okuvuga nga bali soba. Kati buli gweraba beeti olw'okuba dureva waabwe atamidde bayomba kuba bakimanyi nti abasaabaze abali muno bagenda kuyingira mu takisi eri ina baddureva abali soba. Yensonga lwaki obawulira nga baleekaana nga bayomba. Nze sirina bwe nnyinza kwegatta ku balwanyisa NUP nendekerera General Museveni alina obuyinza ng'ate nze njagala tuyingire obuyinza. NUP terina kyeyina naye erwana kutuuka ku mmeeza entukuvu. Nange nnwana ntuuke ku mmeeza entukuvu. Kati NUP bejja negamba nti tulwanyisa NUP oba abatandise ebibiina balwanyisa NUP. NUP etugambe nti abasibe bonna abali eruzira ye yabateekayo. Etugambe nti obwavu buno butwekuyengeramu ye butussa. Etugambe nti eddembe ly'obuntu eririnyirirwa yeri mu ddirinnyirira. Kubanze mmanyi nti ebibiina ebitandika birwanyisa General Museveni na NRM. Era mbadde simanyangako nti NUP ye NRM. Mpozi batugambe bulungi nti bo bajja kukuumirako NRM kati bafunye abagaala okuggyako NRM balina bakuba. Kati awo so nze mu ntegeera yange ndaba NUP yajja kukuumirako General Museveni. Mu ntegeerayo bwe balaba ayagala okuggyako General Museveni nga balwana balaba abalujja ku mugaati gwabwe. Kyogamba bana balala bayinza obba serious more than NUP. Nanti bwe bataba serious gwe baleke gwe beera serious. Abatali serious bakulumiza ki omutwe? Gwe beera serious. Gwe tugambye olina abantu gwe bisigaza abantu bo. Gwe beera serious. Ne gwe weerabidde nti General Museveni bwe yali agenda mu nsiko. Uganda yalimu abantu abawera miliyoni ezisukka mu 10. Zalinga 14 16. Yagenda n'abantu bameka? Bali bangi just ndowooza wano mu byafa yatandika n'emmundu 27. Kyogamba nti waliwo barracks erimu basirikale bawera 10. Oyagala kuŋŋamba nti mu Kisenyi tewaliyo batamiira? Baali bayitirivu. Oyagala kuŋŋamba nti ku mulembe gwo tewaliwo balalu? Oyagala kuŋŋamba nti tewaliwo bayivu balina diguli ku biseera ebyo? Oyagala kuŋŋamba nti abantu bonna baali bawagira gavumenti eyaliko? Yagenda na 27. Yakatukalabula ameka? Ana.
kati gwa tugamba alina abantu okuziiki besigaza abantu bo bali baliko bakola ebibiina byabwe bwe bona okwata obuyinza bona obosaze okulayirira kololo ni bano bajja kujja ono bawadde embogo ya SF sinto bakkiriza kola ki kuyingira oba bakkirize bajje bayingire olina wadde embogo nti gwe president wa CMP nkuwadde bwa RDC bugwana oba sikuwadde oba nkuwadde bwa minister wa internal affairs kuba obuyinza olugoba obuyina nebbanga yetunamalanga buli ajja okuteekawo enjawulo olwana naye Dokita Semwogerere ebbanga lyemala nga ye mukulembeze wa DP yatuuka n'ekiseera ekikkiriza okuyigira gavumenti n'abeera minisita wa internal affairs Dokita Besigye n'amumyuka Dokita Besigye kyatuuka ekiseera nga gwe yali amyuka mu minisita ya internal affairs ate yalina okumuwagira yafuuka pulezidenti fulaga bearer kati ono afaaki gwe mukulabako obubiina buno ebibiina bino ebize olaba biri serious General Museveni era kamukuwereko ekyokulabirako be yali agenda mu kalulu mu kinaana yagenda ne UPM Uganda Patriotic Movement Kiyonga ate ne Kiyonga tebamulonda olw'okuba nti yalina manifesto eno baamumuwa yamuyina atya yafuna akalulu kamu ku buli 100 mu myaka 5 nga mumuwadde akalulu kamu n'afuuka president ono yatugamba titajja kuweza mwezi nga bamuwadde ababaka 5-7 bamuwadde ababaka 5-7 Kampala yonna yagirimu ayina gavumenti z'ebitundu ne bakansala abaabwe erubaga kye baatukolera ekyamaanyi balonda speaker nga wali n'alemu Wakiso kye baatukolera ekyamaanyi n'okutwebaza abalonda bagenda galuga bakansala basinkane president ye mwennyini kye yatukolera ekyamaanyi olwateekayo omusango mu kooti bamuwa mmotoka etayiramu masasi n'ajjayo omusango nga tewakyali ayinza kuwaaba tewaliwo bagwagwa bagenda kukkiriza kuddamu kuteeka magi ga nkoko maganda mu kisero enkoko ereke gamaamira amagi g'enkoko amaganda bagawa enkoko negamaamira be gaba mazize ne gagaana okwalula kitegedde be gaba nga gaaliko empanga ne gaalula titugenda kukkiriza oyo omulenzi kubuguyaza nsi na kugirimba yatuwa mwezi kati myaka emeka omusango n'atugamba gutadde mu kooti y'abantu ye n'afuna emmotoka etayita amasasi n'azimba apartment mudamuda n'agula amaato ne ku lutu eno byagala tuddemu kati twaha mukulabako ebibiina bino ebipya birina kye bisobola oteekawo biina ekyo bisobola oteekako era y'ensonga lwaki oyo yatubyogerako waliwo omuntu atabadde mu byabufuzi ng'agenda kujoyininga ebibiina bino ebipya waliwo omuntu abadde yakooye ebibiina bino ebikadde ebiriwo ng'agenda kwegatta ku bino ebipya waliwo omuntu abadde talina mulimu ng'agenda funa omulimu ku kitebe ky'ekibiina kino ekipya gw'oli mugwago wa kikula ki ate alaba nti we babeerawo bizinesi empya eguddewo mu kitundu erina kwanirizibwa bati kino tolaba nti kyongera okunafuya opposition ekyokuteekawo ebibiina ki ekigitaddemu amaanyi terimu maanyi kati kino ekyokuteekawo ebibiina kinafuya ki ekigitaddemu amaanyi nze mbadde ndabanga eri strong wano yo NUP be yali ejja yali eteekamu maanyi yali enafuya oyakunga nti NUP be yali ejja teweyasangawo bibiina birina maanyi yasangawo FDC dipite yalina baka mu parliament yabayina bwali bunafu bagali maanyi okuba n'omubaka mu parliament kitegeeza olina amaanyi kimu kubiraga nti olina amaanyi PPP nayo erina amaanyi ne JEM erina ababaka oba omubaka kimu kubiraga kubanga katika kuba ekyokulabirako senga tuba nga tugenda kutuula kusalawo ku pulezidenti addako ng'etteeka liri nti abanaatuula balina kuba na mubaka mu parliament PPP etuula ansayongizeemu abantu baba bakwesiga ne bakuwa constituency kimu kubiraga nti olina amaanyi n'eddoboozi mu bantu osobola okuba toweza amabaka 10 olina amaanyi okusinzira ku mutendera ogwo mu America wavaayo ebibiina buno obutono ne buleeta ku mmeeza
zoyinza okuyita endowooza zaabo tebuwangula naye awangudde abulowoozaako kankuwa kyakulabirako wano mu East Africa South Africa obubiina obutono buno bubujja ne manifesto ezaabo naye ebiseera ebisinga gavumenti begenda mu buyinza ebewangudde beetabussa mu gavumenti yaabo ebimu ku byali mu manifesto ebissa muki kati katukomewo wano mu Uganda we mutegeera Dr. Besigye bwe yali ajja wano yagamba agenda kujjawo omusolo gw'omutwe munnange teyawangula oba teyalangirirwa General Museveni nassa mu nkola ekya Dr. Besigye najjawo omusolo gw'omutwe yadde byonna bye yali ategese teyabikola ne kino yakissa muki nkola kitegedde buli wabeerawo ekintu ekizze okuleeta enjawulo tukyanirize kisobola okuleeta enjawulo mu bulamu bw'abantu abalala gw'osobola obutakifunamu omwana wo oba muzzukulu wo n'afunamu nkuwa ekyokulabirako NUP ebadde ne Ssaabakunzi eyalemererwa okukunga famire ye bagenda mu NRM Nyanzi senga NRM teyaliiwo senga Guilty President yasinkana President mutabani wa Nyanzi but si kyabulwaze nti wewe FDC n'omwana we nabba we FDC nanti kyekiri kyenkugambye omwana wa Dembo okusala wawa kyekiri kyembadde nkulaga nti abantu tubalekere omukisa okukola okwesalirawo wawe baagala okubeera bw'oba olwanyisa bwannakyemali gwe lwaki oteekawo bwannakyemali yange omuntu alina kukola kibiina gwe nga wakikola atugambe nti bamujja ku luwombo lwe balukuvamu empiso baluteekamu ekituli kyekyokka bamujja ku mugaati ogwe basiizeeko siyaagi ne kakyaya akaamata nga bakaleese wali bakamuggyako kyekimukayanya kyekimuyombe tewali kirala baba alina amaanyi agende mu kalulu awangule General Museveni bamala omuwangula tujja mwegattako ekkololo mu kulayira oba ajja gaana abSFC abagamba abo tebayingira titujja kuyingira full stop tewali kirala so kati njagala tuveewo awo tugendeko ku nsonga ya sente za iPod teeka lyayita nti ekibiina ekitaatule mu meeting tekijja kubeera nga kifuna ssente oluvannyuma nentegeerako nti omwaka guno ogusembayo nga tugenda mu kulonda ebibiina by'obufuzi byonna bijja gabana kyenkanya ebibiina abaka ba paalamenti sofa luli emyaka ginene giyise obadde ogabana okusinziira ku babaka b'oyina kati guno omwaka ogusembayo nga tugenda mu kulonda era wekijja okubeera esente ezo wezijja mugabana kyenkanyi so mu bufunze buli kibiina ekinabaka mu parliament kijja funayo ebbiliyoni 7 ne miliyoni 5 7.5 billion NP yagamba tajja kugendayo mu iPod mukulabako NP soleka sente zino netagendayo ekyokubiri opposition yesinga ababaka ba parliament mu iPod mbufunze ina majority kubanga government ekibiina kiriyo kimu ebintu ebirume bibina by'obufuzi lwaki tebiri influenced by that iPod nga opposition engeri gyeyinayo majority okusobola okubeera nga esobola okuteeka ensonga za ezirume ebina by'obufuzi ku mmeeza tutandikane kino NP mukulaba kwesolekayo sente zino nika tetujja kutuulayo bibiri mu bigambo neteekamu amaanyi mu bigambo ng'ewuddisa abagwagwa esobola ozirekayo naye nga nabo bennyini abakigamba abantu okubasiriwaza tebasobola zirekayo gwate lwaki zino zonna ezize zibaweebwa obuwumbi obusukka mu 28 mu myaka ena ze zibadde nnungi zo zibadde nnungi ezibadde zibaweebwa kati zino ezigenda okubaweebwa kati zembi tebagala kutwala na General Museveni waiso yatugamba nti President Museveni anoonya kifaananyi n'ekyagulanyi naye kifaananyi tajja kukifuna General Museveni talina kifaananyi n'ekyagulanyi byali byadde ebyo talina kifaananyi n'ekyagulanyi byadda ng'oli akyali muyingi talina kifaananyi n'ekyagulanyi byali byadda akina ne byali byadda talina kifaananyi kati anoonya kifaananyi ne President w'NUP in fact waiso yamuyita President kale kamubajjukiza abatamanyi General Museveni mu Arua ku musango gw'okkuba emmotoka y'obwa president oba ya president General Museveni ne Kyagulanyi General Museveni yavuga emmotoka okuva Entebbe oba e Nakasero mpaka mu Arua era ne batuula
ne bakkaanya. Baba yali ayagala bifaanyi teyali bifunye ku olwo. Teyali onaleta naba kujja kwesimba kuba president. Yali presidential candidate. Gwe weerabidde nti omusango gwe yaluwa gwaliwo 2019 218. Gwaliwo 218. 20 okutambula awo. Gwali musango gwaluwa. Gwagwa gutya. Simanyi gye byaggwera. Bino byonna. Tetugenda tuula na General Museveni tugenda tuula naye. Kibanga oli baakugamba nti oyina edduuka eritunda chakala. Tugeze sukaali. Sukaali n'ongamba kilo ya 15. Nkwate 15 nenze kuwompe kilo ya sukaali. Nompa waafu. Naye nga nsasulidde kilo. Bompa waafu. Nenkimanya nti ompadde waafu nsasulidde kilo. Olowooza nkya nkomawo ku dduuka lyo. Kigatte ne kino kye tuliko ssebo. Lwaki bano baagala ssente bazirye nga ssente bazibaweera kuteesa nga tebateesa? So ssente bazikuwadde nga sitting allowance. Naye toyagala toteninze naye ssente ozaagala. Tekikola makulu. Oba mubbi. Batugambe nti ffe ekyamazima okulya twagala naye okuteesa tetusobola. Yensonga kye bagamba. Batugambe beemuti nti okulya twagala naye ekyokuteesa mu bwongo bwaffe n'emitwe gyaffe tegiriimu. Mutegeke jiimu tujje tukube ebikonde oba mutegeke wali lingi tukube ebikonde. Anti ensonga lwaki bakirese? Tebakirese. Tebagenda kutuulayo. Ate lwaki baleekaana nti etteeka balikoledde bo? Etteeka lyayita mu paalamenti nga bafuluma. Ekyo naawe okimanyi bulungi. Twabalonda kufuluma. Baagana okulaba nga ebiyinza okukolebwa biyinza obuta babyansa ne bagamba n'omusala baguzire. Omusala bagufuna. Lwaki bagufuna? Ngo balinako obusungu bungi. Si busungu. Ndaba oyogera n'emitaafu. Ndi mu abantu abatono abategeera. Siri mu kiti kyabo abategeererwa. Ngenda mu gavumenti ez'ebitundu. Gavumenti ey'ebitundu. Gavumenti beeyisa ssente tugeze miliyoni 5 za kugula ntebe mu masomero ga gavumenti. N'ogula ennoni guba musango. Musango. Divertinze ssente. Naye ssente ozikozesezza. Era ozikoledde na somero. Tugeze baakuwa ssente kusiiga erimu ku ddwaliro tugeze Eriso Center free mu kitundu kyo ky'otwala. N'okwata ssente ezo n'ogula bupevers ku ddwaliro. Era musango diversion. Kati bano lwaki batusiriwaza? Ne kati tebabasiriwaza bo bagamba ffe tetugenda kuddamu kubyetabamu. Ani abaganye? So mukulaba kubuuza banalekayo ssente. Etteeka ligamba okufuna ssente onotuulayo. Olina tuula. Ssente bo tebazaagala tetubalinako buzibu. Ate ne azibawadde. Nze nzikanya n'etteeka. Bw'oba togenda kutuula tofuna ki? Ssente. Kuba mbadde omu ku beemulugunya. Kuba n'ababadde batubba. N'ofuna obuwumbi 28. Ng'abantu tuli ku nkaayana tulina bye tubanja gavumenti bye twagala esse mu nkola tuteesezza. Kakati gwe tugamba basooke bakole ku bino ne bino bye bamala obikolako ate tunaba tuteesa ku ki? Kibaita okuteesa abantu baleke kubasiriwaza. Tuteesa ku butakkaanya. Kwe butakkaanyaako ne tuula ne tuteesa. Kati tugamba basooke bakole ku bino. Oteese ku ki? Bye tutakkaanyaako bina. Mbadde kugamba omuntu ayagala obuyinza. Baba ng'ali serious. Olinako data ku simu yo? Ng'ali serious byaddala kufuna buyinza. Tusooke tubalemu nti gw'ogenda ovuganya alina budget ya trillion 7.2. Mu kalulu asobola okukozesa obuwumbi kale 10. Ya trillion namba. Era zagenda okukozesa ziri mu 1.1. Kati yagenda kukozesa kawumbi kalamba oba trillion namba. Gw'oyagala bilioni 9. Bilioni 9 tubaleko era tumwebaza agenda kukozesa bilioni 9. Tubale nti ababaka ba parliament abalondebwa direct balimina. Linda konfune enamba y'ababaka ba parliament entuufu. Tubale ekibalo nga kituufu. Genda maaso nga bw'ononya ababaka. Kati tubale binamu. Kati binamu twabadde twagala tubafunze tubafuule ebina byokka. Kuba wali wagenda oyitawaana opposite. Kale tukitwa nti ofubye osimbye buli wamu osimbyeko bina. Bina milioni 3 ye nomination fee. Milioni 3 emirundi 4. Milioni 3 emirundi 4 kala kawumbi kamu. Kawumbi kamu mwese. N'obukadde 2. Kati katole kuziri.
Neze mbali yanfunire dale namba y'abaka ba parliament entu. Gifune era tujja kiwa bulungi nyaki. Abaka bali mu parliament compositioning y'abaka ba parliament. Togamba opposition. Composition y'abaka ba parliament. Ababaka abakyala. Alenda ko categories include constituency representatives. Sagalo bale bakadde n'abavubuka kuba abasigala babala dabba okuwangula be NRM. Constituency representatives abakikirira ebitundu obutereevu bali ababaka 3 mu 5 mu 3 ogateko ababaka abakyala women representatives bali ababaka 10 mwana mu 6 abo kabe tubatugatta kati bano bokka ababaka betugatta kwa tesimuyo bali 499 tukubisemu emiliyoni 3 we are assuming nti ku buli kifo bataddewo mubaka ekitasoboka wadde kisoboka natugende bwe tunze chemba wadde because ndabe kibina kya nade yaloba webina byokka ye billion yemu ne miliyoni 497 zitole kuzite bakonganyiza bagala mwenda twashuminga nti mwenda bazifunye yes bwezibawe kuba zibagala toleko okumanya omulenzi oyo mubbi billion 28 azisudde wali agala mwenda tusigazawo billion zaffe 7 oyine miliyoni 5 oyine ennaku 9 oyine ennaku 9 ziri 5 teziwera 9 ezo kunoonya akalulu ziwera 9 myezi 3 okutalaga eggwanga erimu district ezisoba mu 10 ziri 14 mu kati tuzifuule 10 tuzifuule 10 muyina okutalagira eggwanga tulinawo kati nomination ng'ewedde tusigazawo billion zaffe 7 ne miliyoni 5 assuming nti sente nga target yaffe ya collection beera mu kopi nnyo kitwali nti president alina oyingira mu kalulu ako ng'alina emmotoka secretary general Saabakunzi omuwanika timu y'amawulire ebyo tobibala ebyo bireke bwe waakuba n'abakulu bana bokka tubagulidde motoka za sente mmeka ekitono nnyo olina ku motoka erina gifula ya miliyoni ekitono nnyo 7 kakati si bana buli president western president eastern president northern abo nabafune motoka tetulina sente oga tugulireko bana motoka buli motoka tugula miliyoni 7 tugulireko bana buli motoka tugule miliyoni gifule ya rais 7 miliyoni 7 tuba tusasanze billion 2 ne miliyoni 8 zigatte kuze wasoso sasanya akanzi dekanzaule zauleko ku billion 7 ne miliyoni 5 mu 3 billion 7 ne miliyoni 5 mu 3 tusigazawo billion zaffe 4 ne miliyoni 7 mu 3 billioni 4 kakati njagala nkubalire olina billion meka nya kati tunasimbula mafuta ngamba tetunaba kusimbula tonnagula mafuta gagenda taraga tonnapangisa bizimbo baloji oba hoteli mwe munasula okusinzira ku constituency mugendo tambula ne district tetunagula ya time temunnetegekera biyinza kugwa ebitaraze temunnafuna baani baloya temukoze ekiti abamawulire temubabaze temukoze eki ezo billion nyanya zimala tonnakuba kipande na kimu tobaze bakiamanyi ba district tobaze ba kansala ba area MP bona tukoze eki tobabaze ezo billion nyaze kola ki but bulije twatade candidate takati kankubali ekintu kino twetaaga ba polling agent olunaku lw'okulonda lwennyini betumala okufuna ba polling agent twetaaga ba supervisor ba supervisor ow'omuluka bobanga obafudde n'aba rais tutandike ba muluka ba division n'aba constituency n'owa district bana kati bobo babaze ne bobo bala rais mitwalo ejeji kati ate ba polling agent koro lunaku lwennyini ba polling agent eggwanga lyonna wetaga ba polling agent bameka kati mubuli district tetagayo bameka gwe bala nti ba polling agent kale tubafuule batono bali emitwalo 7 tubale emitwalo 7 ati tusoka bala byalo tulina ebyalo bimeka kati bale ebyalo mu ggwanga lyonna bono bale ebyalo genda bafuula babbeeyi kubanga waliwo ekyalo kimu nga kirina polling station 10 ekyalo kimu yes
Mpanga lya Mukazo Central 1 yalina polling station 12 ne bajawulamu nesigaza polling station 8. Polling station 8 netegeza we polling agent 8 tuina bilioni za fenya zigenda kukola ki kati choka uno busente buti bale changu ba polling agent twetaaga 7 tobala bangi buli polling agent muwe sente meka muwe mitwale 2 ebiri mitinise butuna mitwale 5 tuyina sente bali bakolya bwoyo gwa gwanga 7 tubawe sente meka ebiri ko tubabalide transport ko tubabalide okulya byonna tubibale milioni 14 sente ntini milioni 14 tubaze 7 nezo sente zoba wadde ntini yes tubalide ku kitono kuba tetuyina ate bali batwagala nnyo kati njagala obali ba supervisor abo muruka aba division aba constituency n'aba district katobalanga bamekaawo balako kale 5 bawe mitwalo 3 abo bawe 5 kubako bulimo okutambula bawe meka 5 ogana tubazi bameka bala 5 abo tubazi abo miruka aba division aba constituency n'aba district bona tubagatta wamu twina ba supervisor meka 5 mu ggwanga lyonna mbatini bwebo bafunze bala 5 tobalaba milioni 25 zetuba tubawa kati milioni 25 zitole kuziri sente sho mu bufuzo nga mati zino sente ntini kati njagala okuba ekipande nga buli district ojibali ebipande bya kakadde kamu bipande president tuwate tumukubira bipande kubanga bakandidate bano tulaba bibifaananyi nga kuliko twaha sinziddeko tufunziza candidate yekubira bipande twamusasude nomination tufunziza okubanga ba candidate bamutaddeko district tujuwadde ebifaananyi ebibi ebyetengeredde bya kakadde buli district 16 milioni 16 zigattekawo sante tuba tukyayinawo kakati gattako ezabagenda okubitambuza okubitimba tumuwa sente nabo bali mu mwoyo gw'eggwanga kulwanirira nsi tugenda basasula tugenda biteka ku mmotoka tuguliremu amafuta n'emmotoka ya kibiina tugenda guliramu amafuta okubitambuza eggwanga lyonna sente kyogamba Kyagulanyi nkusaba yongera obasoloze sente baleete sente kuba bozijja ko bagwagwa babuyabuya tebategeera bebaba abanyu ba mwenge batamidde beyononedde mu ngoye bagudde awo ate bagudde ku buko yasigwe teriyo omuntu ayagala nkyukakyuka asobola kukola biremesa nkyukakyuka ng'ebyo biremesa nkyukakyuka kakati goloza omuntu eyalwaddeyo tugeze milioni 5 n'otamuwa kaadi kyekiddako teyaziwadde ezo sente zebawaayo njagala obere kiriya si za kugula kaadi sente za kuwa president wa NUP kugenda mu kalulu 2026 okumanya n'okutegeera bifaanagana mu kuwulira kuloza byebimu tosobanga omanyi ono naye nga tomutegeera kati nekino bikiri omuntu osobola omugamba nti muleete sente tusonde naye ng'omuguza kaadi sijjukira oba nali naawe nenkugamba nti nalukoola okubaleetera mu debate bayagadde kuba bafuutu soja babafulumye babalage nti mukiragye gye mubadde mugenda wakuteesa mulemereddwa kwegamba omuntu akutonderawo ekintu nga yamaze dde okukola okusalawo naye ng'akubisa akatambala ku maaso bw'obeera mu buyabuya naawe n'olowooza nti kiri kyakutimbye ebbula kyekituufu kumbe akutimbye ebbula era waliwo ennaku zino akalanga katambula nti tebabaguza kapa mu kutiya kati ono ali mu kubaguza kapa mu kutiya naye bo olw'okuba munnange batamidde beeyononedde mu ngoye bagudde ku buko tebamanyi kigenda mu maaso bayongere obasoloze sente Kyagulanyi bw'omala obasoloza sente zimba apartment n'essomero palute yali wassaayo yongere ogule ettaka eddala oligaziye kati kyonga tolaba Kyagulanyi kukwata ntebe ya Uganda ng'agijjawa ku President Museveni ebintu bisatu bw'obiwulira nga abantu abaagala obuyinza bibakulembeza manya tebasobola kufuna buyinza omunywi w'enjaga takwata buyinza ani anywa enjaga omutamiivu takwata buyinza omulalu takwata buyinza kasita owulira nga abantu b'ebiti bisatu abo manya nga tebasobola nanti omunywi w'enjaga basobola okunywa enjaga naye mukuba bulungi nagwa mwana nzeyo mapiira njikuba oluyina egwa kasita emuggwako
kasemu gwa kubeti ngatuula ngasirika so Kyagulanyi tomulaba mu kukwata buyinza kakati omutamivu asobola okwogera oluzungu n'alumalayo n'avuga buli omu kasagu muggwako n'omugamba nti yuuyo njagala tuve ku kino njagala omuziremu ekibuuzo tuveewo tugende mu kamifu k'NRM nga kabadde tumalirize tolaba Kyagulanyi kwata buyinza agenda bujjawa era agenda bukwata mu nkola ki tubeere serious anakwata obuyinza abanga Kyagulanyi omanyi bayita obuyinza ku bintu byonna ebikola obuyinza alinako ki alina abantu amaanyi gali mu bantu alina abantu abakozesezza atya ate oyagala bakozesa atya ani yakugamba nti alina abangi yakwata obuyinza nakikugambye ne muntu General Museveni abangi yabaleka n'atandika n'abategeera kyayagala 27 yakatakola bulameka nyenga alina 27 bana abangi bayina senga abadde amanyi bakozesa yali kutta obuyinza nitamanyi bakozesa kati omuntu baatuka kumutendera nga abangi bayina be bamukulembera abakulembererawo abakulembeze bene bipe bakulembera abawagezi baabo abawagezi bakulembera bali tosobola kwata buyinza nga abakulemberwa be bakulembera abali badde bakulemberwa te be bakulembera yenna kuje tulina mu constituency abantu abali badde bakulemberwa be bakulembezi era kye kizibu kye twafuna okusingira ddala wano mu Buganda wosanga ebipapula nga bye biri mu parliament wano mu Buganda wosanga abantu njaotereza olulimi lwo babaka ba parliament bantu si bipapula bali mu parliament njagadde nno kibikako enyiga gye banyigamu amapensa njagadde kibikako n'abateekako akasubi ne bayingira olukiiko lw'eggwanga olukulu si byangu kale Katonda yabibikako ne bakuba akadirisa ng'oboogerako Katonda yabibikako akasubi ne bakuba akadirisa ne bafuuka ababaka ba parliament naye nga baali tebagwana yadde okutuula mu lukiiko lw'ekika olw'olujja kati ani alitagwana kutuula olw'olujja si na lwa family naye olw'olujja naye kati bw'osanga nga babaka ba parliament njala tugende kamifu k'NRM gwe ng'agoberera ensonga wakalabye otya kamifu k'NRM kabaddemu okusoomoozebwa okutonotono naye nga nze atunuulira ebyobukulembeze ne demokrasiya teekamu amaanyi naye ssebo ng'oyogera ku muntu atawagira NRM kino kijjamu ekola bubi ku muntu atayagala NRM kino kijjamu kola bubi naye ku muntu ategeera ebyobukulembeze n'enkyukakyuka NRM yabadde ne tiki nga buli omu ali mu kukaaba abakaaba bakaaba lwakuba beeyagaliza kisusse wawe njagala nze okubaweera tiki nti okuwaako obuyinza obutono abantu n'obalimbako oba n'obabuguyazaako nti musobola okukola okusalawo ku oyo gwe mwagala kyokka kyokka kiweweezaako ku bantu ku mitima ne bagamba nti Sekanja Kobemba gwe njagala afuke MP kamulonde mu kamyufu afuke Fulaga Beara bannaffe abamu balaba nga bakwata keesi ne bakwata ebiwandiiko by'abantu ne bagenda ewaabwe ne batuula ne bakyala baabwe ne bakola okusalawo kwana n'akiikirira constituency nga tebamanyi na bizibu by'abantu bebalondedde Fulaga Beara tebamanyi nnaku tebamanyi kubuyana kwe balimu ne babaleetera omuntu atamanyi bizibu byabwe na nnaku yaabwe atababeerangamu yadde olunaku olumu tolaba nti ekyo olumu kisingako kubanga olaba abantu abafudde mu kamere kyekyobulabe ekisinga era kikotogera demokrasiya kitundu ku kugabana obuyinza demokrasiya buli wokkiriza abantu bano abali wansi beerondere abafaanana oba gwe baagala gw'omuwa amaanyi agasigadde oba obuyinza obusigadde oba obawaddeko ku buyinza obwawulizzaako kitegedde kati awonze NRM wenjiweera tiiki nti ku buyinza General Museveni bw'alina yabadde asobola okugamba nti kandidate we Nansana municipality yegondi kandidate we Wakiso yegondi ow'Emityana yegondi ow'Ekyotera yegondi yalese abantu b'Ekyotera bo ne bagamba nti ffe gundi Sekanja ko gwe twagala kwata Fulaga but bye byagenze mu kamyufu wabitegeddeko ebyo seetaaga kubitegeera amajambiya agabaddeyo kati ate majambiya agabaddeyo masasa agabaddeyo nabo era mwabaddemu ekirungi kiki kansinzire wano njezo General Shande akalulu akake kabadde kyakulabirako naye ate mwozaayoza Sidu sikikuba abadde akulembera abantu beerwe emiyaga emyaka 25 ngabbe ettaka amanyira abantu ajoga
afutyanka nga nawo bulyake mulyake ebyo Sendro Sekikubo kati nkugamba ku bulyake tasingisibwanga ko musango akubba ttaka sikugamba nti nze ndi mulamuzi tasingisibwanga nanti kati sikugamba nti nze ndi mulamuzi bamuleta mu kooti tasingisibwanga ko musango gwa bulyake simuyiseeko nkube mubbi wa ttaka sigaye nti mubbi bate bamusingisanga ko musango akubba ttaka mu kooti gyeguli wegubayo guba gukyaliyo mu kooti gyeguli naye tegunaba kusingisibwa kati nkyogera nga mubbi kuba gyeguli mu kooti obulyake bwenjogerako ye mwennyini yakulemberamu abayaaye n'abavubuka ba NUP okuteeka ekiwandiiko okishehalinga ba komishona olw'okulya akawumbi kamu obukadde 7 okusingira ddala nga batunuulidde ow'ekitiibwa Mpuuga okufuna miliyoni 5 nakulemberamu abalenzi ba NUP bo bennyini abaazimuwa nga parliament eyazibawa mwe batuula ne bakozesa obubuguyavu bw'abalonzi oba b'abantu okulaga nti bo bategeera naye nga be bagwagwa baamala okufuna empapula n'asaba miliyoni bimeka avunaana wa 5 yasabye bimeka nazisabani yankutegere bulungi yasaba parliament miliyoni yasaba miliyoni 3 okuva mu parliament y'eggwanga zimuyambeko okutambuza empapula okujjamu obwesige be yali avunaana okulya miliyoni bimeka era nakolagana n'abalenzi ba NUP yasaba miliyoni 3 nkulaba ku parliament ng'osakama mbeerayo ne miliyoni tewazimanya etwa sagala okuweka emiko sagala okuweka nkulaba ku parliament ng'osakama genjogerako bya parliament yasaba miliyoni 3 naga yegatiddwako abalenzi ba NUP bawandiika ekiwandiiko ekijja ow'ekitiibwa Mpuuga ekimujjamu obwesige amuvunaana kulya 5 ye yasaba bimeka kati abantu ababuguyaza abantu be batyo n'amala n'agamba nti Mpuuga tumujjamu obwesige naye ng'ate Omuganda yagamba nti awanise tasekerera nkenku kati kyekyagudde ku Sekikubo awanise takola ki n'amaana akugamba nti lwoyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko Sendro Sekikubo lwoyagaliza muka kitaawe lwazze ku nnyina ne lutta namulabye awoola ningaba bannange abantu nga tebalina nsonyi bati so nebaza abalonzi emivuye gy'emiyaga omuntu yafiirayo biki gwe tobiraba mu nsonga because oyinza obbanga Sekikubo wa mukyalo wa kusensalinga wa Mpuuga naye bati n'ebyo nayo factor yabadde enkulu nnyo mu kalulu Sekikubo yalina omutemwa mwoyo yafa yalinako omutemwa but teyafiira as a result of violence mu kamyofu ng'ani akalimu nga bakande nti be bakalimu ani nani balimu Sekikubo olwashande ndowooza oba n'abalala tutwala abo babiri kati tukitwale nti Sekikubo okubeera mu kamyofu ako kyekyaliviirako oli omwana okufa oba kyekimu ku byakola ki byayogera tobiraba bakuteba kandidate bange bakoze eki ebyo byabulimba agenti bange bakoze eki ye bazawangula abadde akwata bakandidate ba polling station be Sekikubo kyali kituufu okubwa akamyofu bamukubye n'obululu butono baali balina omukuba n'enkona n'enywa n'engoye zonna ne ziyulika eza Sekikubo bamukubye n'obululu butono kati kankuwe n'ekirala baminisita abakubiddwa obululu ekikulaga nti eyo paati ku demokulasiya minisita okuleka abantu batamanyi kitiibwa kya minisita namaanyi minisita ne bamukuba akalulu mu kamyufu k'ekibiina kyaweerezamu nga minisita n'okiyita kya bulijjo kya bulijjo ekyo kati kansinzire wano okozaayoza General Washande ne Ajati Misa Kabanda tumuzo yaza yatya akamyufu yabajjamu Ajati Misa Kabanda mmoza ayoza ne musaba akole buli ekisoboka arwane senga Katonda amusaasira Muhammad Nsereko n'atajja mu kalulu ankubire lubongoya akalulu n'enkoona enywe olw'ensonga zange 3 esooka Misa Kabanda mwana wa wano ate Lubongo ya Uganda ewadde yajja ne mu Uganda ewaabwe yabbayo nkoko constitution egamba ewaabwe yabbayo nkoko bayakwatayo baana bawala constitution egamba ewaabwe yabbayo nkoko constitution egamba ewaabwe yabbayo nkoko bayakwatayo baana bawala constitution egamba eti ewaabwe balina egamba weesimbe mu kitundu kyonna ewaabwe balina constituency 207
Java be basinga okuleeta omusolo mu ggwanika ly'eggwanga omutono tegweza ebitundu 3 ku buli 100 be basinga constituency nyingi kitegeza batwa input ya omugabo munene ku ggwanga oba ku mugabo gw'eggwanga wano mu Buganda tulina ababaka 105 n'abaana bava wano mu Buganda omugabo gwe baalifunye bagubajjeeko kyokka ekikwewuunyisa nga yagala okugubajjako tasobola yadde okwogera olulimi Oluganda yadde ebigambo ebitaano nga ye mwennyini yayimirira n'agamba nti ewaabwe tosobola kwogera nti oli opposition n'ofuna wonywa amazzi kati ali eno naye secretary general w'ekibiina ffe waffe we batusibidde we batutidde waayagala jja atwale constituency ye ewaabwe lwaki taddayo n'afunayo constituency emu waliyo 207 lwaki tafunako emu so ensonga lwaki oyozayoza Misa Kabanda n'ensaba abalonzi ba Kampala Central senga Muhammad Nsereka batakomyewo mwesiga yajja ti Misa Kabanda mwana wa wano ebizibu byammwe ajja bimanya tulekeraawo okuwa abazzi abaana abaffe ne tubatuulako omuzza abatakwagala takwagaliza gwelako nga nti Lubongoya ayagala Buganda okusenga Misa ayagala Kampala okusenga Misa nga ye mwennyini yabadde asasulira abavubuka abadde bavuma Katikkiro ne Kabaka ne Nabagereka ekyo tokinako bukakafu senga ebitaano tebyajja mu kampu ya Wakitiibwa Mpuuga senga nakati bakyavuma Kabaka waffe era okujja kwa Wakitiibwa Mpuuga kwe kwatuyambako ebirowoozo n'amaaso ne ssente ne bazizza kubavuma Mpuuga ne batuyamba okutuviira ku Bwakabaka bavumya Obwakabaka bajolonza Obwakabaka batyobodde Obwakabaka waffe era Katonda oba oli awo mulungi senga abantu abo be bakwata obuyinza senga Obwakabaka bwaffe babujjawo dda kuba omukulu bwatuuka okwegeregeranya nga ayagala kubeera kabaka ayagala ne gyagenze abeere n'abambowa betumanyi obulungi nti bakabaka embaga gye bazikoze batwale ekifaananyi kye tumanyi obulungi nti kyakabaka wonna bamuvunnamire bamuleetere amakula oba otegeera oba oli mulamu bulungi olina obukyayi bungi kiki mu bwongo bwange nkyalinamu obwongo because byoyogera bavuma walaba ddinga Kyagulanyi awendula ba NUP bavume Kabaka ekyo tekiriiyo oli munnamawulire yasinziira ku ofiisi ekavule n'agamba mubuuze Mayiga kibi netuulya nti ye Kyagulanyi kibi atuulya nti ye Sentamu abayeddira ki yeddira Mbogo omwana ow'Embogo asobola okuddira Katikkiro n'agamba mubuuze Mayiga ow'Embogo kinyomoola Katikkiro ekyo ow'Embogo noga mubuuze Mayiga njagala tumalirize senga nali omu ku bakiise mu lukiiko lwa Buganda nali ndeeta ekiteeso ekiboola omulenzi oyo olw'okutyoboola Obwakabaka waffe obuwangwa n'obutasa kitiibwa mu Kabaka waffe naye nga boyinako obukyayi bangi ne Ssekikubo mbadde sikimanyi nti omuyinako empinga buli w'olibeera nga weeyagaliza wekka buli w'olisiga obukyayi ofuna bukyayi Ssekikubo yasigako obukyayi Ssekikubo ng'oli w'emawogola Sembabule lw'emiyaga ekikuleeta mu ntalo z'abaana abalenzi ba Nuupu kiki Ssekikubo obadde mu bwa MP emyaka 25 gw'onoonya bwa minisita baabukuma tebakulabamu value kuba naye wennyini tolina value okimanyi naye nodda ku baana ba Buganda n'okuba nga weegase ne buno obulenzi bwa NUP era neebaza abalonzi okuba abalenzi ba NUP ne bafulumya Ssekikubo kuba bawangudde NUP awo bawangudde NUP bwe tomanyi bawangudde NUP tukomye wano twa so kanfundikire okusiibula Bannayuganda tubeebaza okutulaba n'okutugoberera gwe nyiizizza nsaba onsonyiwe ndi muntu gwe nnyinninye Kagere Kyabuntu nsaba onsonyiwe neebaza MS okumpa omukisa ate okujjako wano naye tugenda mu kalulu January 12 2026 mulonde abo be musuubira okugatta ku ggwanga lyaffe saaba abalina enduulu ennyingi oba omuyaga kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero tukomye wano tutandikiraawo akuume atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka